bayita Abitex nga bomanyi nti ennaku zino abadde takwatagana nnyo n'omuyimbi gwe bayita Ronald Mayinja ennaku zino ali mu nteekateeka konsati ye mwezi ogwokusatu nga 8 agenda kubeera ku Serena ng'ajaguza endongo ye agamba ajaguza emyaka 47 kati no Ronald Mayinja abayise wagenda okubeera ku Serena abajjukira Abitex ng'ayogera ku mbeera ya Ronald Mayinja y'omu ku bayimbi bye yasobola okuba ate ng'agoba mu nkuuka n'amutegeeza togeza n'olinnyayo wadde n'akamu kati ebintu byakyuseeko omukulu gwe bayita Abitex Yetonze ebigambo byonna byasobola okuba ate ng'ayogera ebitatambula bulungi oba oliawo abajjukira ebigambo by'omukulu ono omukulu Abitex ayina ebigambo byayogera nga agamba Mayinja ne Alien Skin naye Ronald Mayinja ne Alien Skin tebakkirizibwa wadde okulowooza wadde okukyogerako wadde okweliraanya olubiri lw'emmengo wadde okweyisa wali olubiri lw'emmengo ennaku z'omwezi nga 31 twagala nnyo Alien Skin Ronald Mayinja tebakkirizibwa wadde okulowooza nti bajja kuyimba mu nkuuka kubanga mu kusooka twali tubatadde ku pulogulaamu yaffe ne basiiwuuka empisa beŋŋamba okusiiwuuka empisa muba mukitegedde twagala nnyo abayimbi abalina discipline abawa abayimbi bannaabwe ekitiibwa gwe tujja okuleeta ku stage ayimbe nga tazze kukola malala kwabo kuliko omuyimbi ayinza okujja kutuwa ku stage n'ajjamu empale aya baasi ebigambo ebyo omukulu Abitex ndowooza bwali busungu oba oliawo olw'okuba alina obusungu bwali yeni embeera ze yamutuusaako enkwaki okugimugaana byonna ate nga Mayinja naye yajja alina baayagala oba oliawo kati omukulu ono abamiitiza olunaku lwajjo waliwo ekivulu ky'omukulu bamita Everboss alina ekivu kyabadde ategese saidi z'emakindi awo omukulu Abitex n'agamba nti bigwe embeera eriwo twesonyiwe Abitex wuuno yamize ebigambo bye n'agamba omusajja amusonyiwe yasinga ono sibo nagoba mu nkuuka Abitex bebakola simanyi lwaki nakugoba mu nkuuka sagala kulinga simanyi nekugobera kuba nagamba empisa nimanyi olina mpisa mbiri nange nekireyerezimbwe kimanyinkaddi ndowooza oba kiki omanyi project enguliya ndongo yali nguliya ndongo watambula n'ekibubuka ekyo obusungu n'embujja eri navuga nti kiyimba kiruwa kikyali nesikimu yayimba ki kyaga eno gye bayita naye bamuvulayiyo omuziki kyali kiyimba nekyesirwa kyakunyiza naye kikuwa omuziki ate kiwa obudde okategedde omukulu oyo Ronald Mayinja ngazzeemu okukwatagana ne omukulu gwe bayita Abitex bali wano tegeeza omwami ono bamuyita Ronald Mayinja musajja wa Kabaka yayimba ennyimba nakati zikyali statement mu ggwanga yayimba obunkenke n'ayimba Land Road n'ayimba Africa n'ayimba obunkenke ezo ennyimba tezigenda kusangukawo naye ng'omuntu yatagalamu ng'omuntu yenna baatagala era tebakulima nze nikuuka nakugobanga kufunako naye nze engeri gyeni musajja w'entondo watambula n'omuntu yali yanyiiza kati entondo nezigenda zibbulukira omwo naawe nezikusamukira naye nga tulina mutawaana nga 8 kujja kukwata kusibwakusa kitegedde ye mukulu Mayinja wano Abitex yamugambye ngenda kuwa miliyoni 3 naye sooka nyimbiremu obuyimba buno era Mayinja mu mpolampola yabuzeemu bw'ati abantu baganye tarara tutambuze enjiriyo bizeemu abantu nga tebalumanyi basambula bizeemu byamulwanya bizeemu muzeeyi mumugambe ezo si bbiri obunkenke tuli ku bunkenke ffenneeno tetulina mirembe abantu naye aya basi ye Ronald Mayinja na Abitex ensonga nga zitambula
era muyitange ennaku z'omwezi 8 ogwokusatu ku Serena wadde nga nogenda mu nkuuka naye zemuyise nga 8 ku Serena ssebo ffenna akabaga kano aka Everboss kalungi kubanga kasiikanyiza mwami Abitex era saba kuyita ku Serena ennaku z'omwezi 8 ogwokusatu etakwa Wednesday obeeyo nga nnyimba Ronald Mayinja 47 wadde nga yaŋŋana okugenda mu nkuuka Aya basi amaanyi ga fango ne Abitex bamusonyiye ne baddingana Abitex ne Mayinja nozalaliye ne skini bamusonyiyeko ebitundu 5 mu nsonga ezo zigenda okuba ate nga zitambula. Mayinja alinawo projekiti empya akayimba ke bakayita Linda ze zimu ku nnyimba zagenda okuba ate nga